The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Emo yakaitako edakika ziri 5 zokka nkwaniriza nnyo program ya Mighty Drive olunaku olwaleero lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi ogwa Ssebaaseka oba muyite June omwaka 2025 nkubuuzako nawe sinzidde okubanga otulaba era nga nkwaniriza nnyo ku Mighty Drive ey'olunaku olwaleero tutunuulira nsonga z'abaami era nga tugenda kubanga twogera ku nsonga ezitawaanya abaami obwongo oba ezitawaanya abaami mentally era nga olunaku lero ngenda kubanga negatibwako omwami Victor Sande Serunjoji omwami ono munnamateeka weewaawo nga musumba ina ebitibwa bingi nyinza obutasobola kubimalayo mukadde kano naye nga agenda kubanga negatako omwami ono yanyumyako story ye era nga mu line eyo alinga victim oba omu kwabo abayise mu mbeera eyo oba omu kwabo abalozezza ku mbeera eyo agenda kuba atulira mu story ye katono but tulinako ebyokuyiga bingi nnyo so gwe omulenzi omwami omwana omusajja alina omwana ow'obulenzi gwe alina brother wo osobola okubanga ate omutegeeza nga show bwetandise era ngeri butereevu ku pages zaffe The Alternative Uganda ne TikTok TV osobola okubanga ate oyita awo tusobola okubanga ate tutambulira wamu naye nga tannaba kubanga aneegattako njagala ate mbe nga ntambula okusobola okulaba nti nkutuusaako updates zange oba updates zaffe ez'olunaku olwaleero tugenda kubanga ate twogera bingi nnyo ku nsonga ezo ezirigenda maaso mu ggwanga era nga amawulire gengenda okubanga atandika nago ate no munnange kwe kulamaga okw'Abayisiraamu. Abayisiraamu nabo no munnange balina abajulizi. Kakati buli nga 3 June tukuza oba tujjukira abajulizi abafiirira eddiini oba abafiirira enzikiriza era nga ebikujjuko bino bibeerawo ku biggwa by'abajulizi eky'Abakatuliki weewaawo n'eky'Abakristaayo eky'Ennakiyanja. Kakati n'Abasiraamu nabo balina abajulizi naye bo tebasobola kubanga celebrating olunaku olwo wamu ate n'abenzikiriza ziri olunaku olwo bo celebrating oba tebalukuza mu ngeri emu bendala so nga ate nno munnange bo abalala bagenda maaso n'okubanga bakuza olunaku olwo so bo olunaku olw'eggulo nabo we bagenze maaso n'okujjukira ate abo bannaabwe abasobera ddala mu nsanvu abafiiririra kye baali bakkiririzaamu era nga abo be baali ate abajulizi Abayisiraamu emikolo gino gyabadde ate nno munnange wali ku Old Kampala era wewali ekitebe kya Uganda Muslim Supreme Council emikolo no munnange we gyategekeddwa era nga Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje omukolo yagubaddeko nnyo n'Abayisiraamu ab'enjawulo akati nga ye
Omumyuka wa Ssaabaminisita wa Uganda owokusatu Rukia Isanga Nakadama yabadde omugenyi omukulu. Omukolo guno munnange gwabaddeko amataali weewaawo ate n'abayisiraamu ab'enjawulo abagenze maaso n'okubanga basaalira ate bannaabwe, wabula gwatambulidde ku mulamwa ogugamba nti honor our legacy shaping our future, gwe mulamwa gwe batambuliddeko ate no munnange mu kukuza oba mu kukuza ebijaguzo bino ebyokujjukira ate abajulizi abafiirira enzikiriza yaabwe. Sheikh Shaban Ramadan Mubajje weewaawo naye yayogeddeko eri abakulu bano ku mukolo guno gwe nnyini n'ayongera okubanga munnange ayogera ku nsonga enkulu eziruma abasiraamu, enjawukana nsonga nkulu nnyo ate no munnange okulaba nti basobola okuba nga batambuza obuyisiraamu ate nga babutwala mu maaso. Ye amyuka Ssaabaminisita wa Uganda owokusatu Rukia Isanga Nakadama naye bw'atera yagenze maaso n'okuba nga ayogera kwangaga nti enjawukana ze balina mu buyisiraamu singa zisobola okuba nga ate nazo zimalibwawo oba zigonjoolebwa, kale basobola okuba nga bagendera ddala mu maaso oba basobola okuba nga ate munnange nabo basobola okulaba nti batwala Uisiraamu maaso. Naye n'agamba nti gavumenti yakusobola okulaba nti bakwasizaako nnyo okulaba nga ate munnange nabo babateekamu ensimbi singa bejjamu ensonga y'okubanga beerumaaluma. Bw'otunuulira abayisiraamu balimu ebiwayi eby'enjawulo, waliwo abali ate Kibuli weewaawo n'abali ku Old Kampala. So obumulumulu obwo obulimu weewaawo nga bamubawakanya n'obukulembeze bwa Sheikh Shaban Ramadan Mubajje gwe bagamba nti yatuuka dda emyaka egina okubanga giwummula newankubadde nga ye ate akyagenda maaso n'okukwasaganya emirimu era nga kyajja alondebwe ate ku kisanja ate no munnange ekijja. So ensonga z'abayisiraamu ffe tujja kweyongera okuzibatuusaako nga bwe zinaaba zitambudde mu ngeri emu oba endala, wabula ensonga z'abayisiraamu nga zitadde ku bbali. Njagala ngendeko mu kibiina ki NRM era nga eno nayo okwetegeka oba akeetalo kakyagenda mu maaso eri abo abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze eby'enjawulo nga bagenda mu maaso n'okuba nga bajjayo empapula. Olunaku olw'eggulo Minister Lilian Aber naye yagenze maaso n'okuba nga ajjayo empapula nga omukulu atwala kakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ekyo ekya NRM Dr. Tang Odoy yategeezezza nti sofa kakati baminisita bawerera ddala bakajjayo empapula ate nga n'abalala bakyajjayo. Naga nti enteekateeka etambula bukwakku era okwetegeka kwe baliko kwa maanyi nnyo. N'agamba nti munnange eri ggwe ayagala okuba nga ojjayo empapula ate nga waawo olaba nga n'ebirala buvunaanyizibwa nabo bwetaaga okuba nga obutuukiriza, osobola okuba nga osalawo ku kimu either okugjayo empapula oba si kyo kuba nti munnange odda sayidi eri. Bino nno okubikakasa yabadde abuuziddwa ku nsonga y'ebisale ebiri mu kuggyibwako abaagala okwesimawo ku bifo by'obukulembeze obw'enjawulo nga gwayagala ekyobwa president miliyoni 2 ate no munnange gwayagala okubeera omubaka wa parliament obukadde ate 3, Lord Mayor miliyoni 1.5 weewaawo n'abakulembeze ku mitendera ate egy'enjawulo nga munnange ono abuuzibwa nti sente zino nga ziringa ennyingi waliwo abatazisobola ate nga n'abamu bali mu kugezaako kuzzaayo baana ku masomero kiseera kyakuba nti abamu bakyasasula school fees. Naga nti osalawo kimu either okuba nti osasulira abaana bo school fees nga gwolaba nti kyekisinga amaanyi, sinakindi okuba nti ogenda mu parliament bw'oba ng'olaba nti kyekisinga ate amaanyi. So bw'atyo bwe yalambise ku nsonga eyo, wabula nga si NRM yokka ekibiina ki National Unity Platform nayo bakyagenda mu maaso n'enteekateeka eno eri abo abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo bali mu kujjayo mpapula ate nno oluvannyuma bajja kuba nga basunsulwamu mu nteekateeka nga bwegenda okuba nga etambula. So nabo olunaku olw'eggulo bajjeyo empapula. Nalabeko omukyala Nina Rose n'endabako weewaawo n'abakulembeze abaagala okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo era nga eno embeera yabadde etambula bulungi sofa, naye wakati w'essaawa 9:10 awo nno ensasage ate yajjidde. Kakati waliwo
omwami omo amanyiddwa nga Stephen Kaweesa ono ayagala kwesimba Nansana eyo kakati yazze olunaku regular okubanga naye ajjayo empapula ate ezikakasa obwagazi bwe kubanga akwatira ekibiina ekyo bendera mu kalulu ke tugendamu akaawamu bwe yazze n'abawagizi be era nga bano babadde bwe basaakaanya wabula bwe yamaze okubanga ajjayo empapula ate n'asobola okulaba nti munange avaawo mu kifo ekyo n'abantu be wabula yabadde atuuka ku gate ate nno munnange kabangali ya poliisi n'egenda maaso n'okubanga ebeekiika mu kubeekiika bano nno nabo bwe bagirabye kale omugoba w'emmotoka eno yabaddeko abawagizi ba mwami Kaweesa bw'atyo n'asalawo okugivuga ate ng'agizza mu kibiina munda oba ng'agizza ekyennyumanyuma okudda ate mu kibiina munda so nno munnange mu kugizza munda n'abasirikale nabo ne bawondera okulaba nti bajjayo omu ku bannaabwe yabadde ku kabangali yabadde ayingiziddwa ekibiina so ng'ate bo abali nabo baagala kulaba nti baggalawo eyekibiina so mukavuvuŋŋana ako poliisi okugezaako okukakanya embeera n'egenda maaso n'okuba ng'ekuba amasasi ate mu bbanga era nga babadde munda bagenze maaso n'okuba nga babuna emiwabo era bano ekyabayingiza munda nga baagala kutwala mmotoka eyo naye nga mu mbeera eyo waliwo abalumiziddwa abafunye ebisago era nga kyakyankalanyiza ne prosesi yonna ate abakulu gye babadde balimu ey'okugenda mu maaso n'okulaba nti abawandiisa abo abaagala okugjayo ate empapula so embeera bwetyo bwe yabadde era nga secretary general w'ekibiina ekyo David Lewis Lubongoya naye yavumiridde ekikolwa kyo naga nti embeera ebadde etambula bulungi nnyo wabula bano be bazze ne bakyankalanya ebintu naga nti mune babadde bawondera mmotoka nga balowooza mbwe eringa emu ku ezo president ezatambuliramu so bwatyo bwe yagenze mu maaso n'okuba nga alambika wabula bo abakulembeze abalala nabo bagenze maaso n'okulaba nti balaga obutali mumativu ba okwemulugunya ku kikola kino ekyakoleddwa poliisi era omukulembeze w'ekibiina ekyo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu we yagendedde ku mikutu gye gye mugatta bantu okuli ogwa X ne Facebook n'agenda maaso n'okuba nga ateekayo ate obubaka munange obulaga obutali bumativu ku kikolwa ekyakoleddwa ate ku kibiina kyabwe omukulu David Lewis Lubongoya secretary general w'ekibiina ekyo yategeezezza nti kino kibiina kiwandiise era kyawandiisibwa mu mateeka so nga bino byonna ebyakoleddwa weewaawo tebyabadde birungi n'akamu n'aketondo so bwetyo embeera bwe yabadde ku kibiina NUP wabula ng'ate bo abakyewandiisa oba bakyajjayo empapula okulaga obwagazi oba obwetaavu bw'okwesimba ku bifo by'obukulembeze nga bakwatidde ekibiina ekyo bendera ku mitendera egy'enjawulo nno munnange nabo bakyagenda maaso n'okuba nga bazijjayo era bategeezezza nti balindiridde okulaba ekinaabeera ate kisaliddwawo so bano bajja kuba nga basunsulwa ng'amateeka g'ekibiina ate bwe galagira ensonga z'ekibiina ki NUP weewaawo nsaba nsooke nziwummulize awo wennyini ndi ku nsonga za byabufuzi era awo kantineti nengendeko mu kibiina ki Democratic Party omukulembeze w'ekibiina ekyo Norbert Mao era ng'ono kyajje alondebwe ku bukulembeze bw'ekibiina ekyo mu ttabamiruka eyatuula embalala gye buvuddeko yagenze mu maaso n'okuba nga akuba olukuŋŋaana lw'abannamawulire olwasookedde ddala bukyanga ate alondebwa munnange ku kifo kino nga bwe nkutegeezezza nti enteekateeka eno yaliwo gye buvuddeko wabula ttabamiruka ono w'ekibiina ekyo nga teyalimu obuvuyo bungi nnyo nga n'abamu ku bakulembeze mu kibiina ekyo bagamba nti baggyibwa ku lukalala oba baggyibwa mu lwokaano lw'okuba nti bavuganya ku bukulembeze bw'ekibiina ekyo omukulu Honorable Sebamala ye bw'atyo nno bwe yagenda maaso n'okuba ng'alaga okwemulugunya kwe naga nti bamuggyako naye ng'ate ye Chairman Norbert Mao omukulembeze w'ekibiina ki DP yategeeza nti ono yali n'ebisaanyizo
tannabituukiriza kubanga okwesimbawo ku bukulembeze bw'ekibiina ki Democratic Party olina okubanga obadde active member okumalira ddala emyaka 10 so nga ate ono ebisaanyizo ebyo yali ate tannaba kubanga abituukiriza sofa ate no munnange bw'atyo ye n'abanga olwokaano balumugyemu era ng'olwokaano yalulimu ne Dr. Lulume Bayiga era ng'ono yamuwangula ate ye Dr. n'abanga akwata ekifo ekyokubiri wabula bano bwe bamaliriza ate no munnange Tabamiruka oyo basobola okulaba nti balaga okwemulugunya oba obutali bumativu ku nteekateeka nga bwe yali etambudde nga akulira ebyokulonda mu kakiiko mu kibiina ekyo ekya DP Mwami Mutenyi yategeeza nti abo bennyini be baali bataddewo emivuyo mbu batwala abavubuka embarra ne babapangisiza hotels ez'enjawulo kale no munnange mbunga babateeseteese oba nga babategese okulaba nti bakola emivuyo ate mu Tabamiruka oyo wabula enteekateeka eyo ne bagigwamu ne baba nga baleeta ab'ebyokwerinda abakulu bo kye bawakanya so bano Honorable Norbert Mao agambye nti bajje abatuule ku mmeeza emu boogere ensonga zino basobole okulaba nti batwala ekibiina kino ate mu maaso obanga bakyongerayo ate mu maaso bw'atyo nno bwe yagenze mu maaso n'okubanga abayita ate okubanga boogeramu ku nsonga nga bwe zibagala ekibiina ekya Democratic Party ate kitambule eyo nno eryo neggulire njagala nsooke ndiveeko njagala nno neeyongereyo eri abagoba b'ebidduka kakati waliwo enkola empya ya express penalty system enkola eno munange kitongole ministry etwala ebyentambula mu ggwanga lyattu Uganda okulaba nti yakiteekawo okukwasisa empisa ku baabo abakozesa ate ebidduka ku nguudo enteekateeka eno eyogeza bangi obwama nga bamu beemulugunya ate ku penalties aba munnange ezibateekebwako buli bwe babeera nga bazizza emisango ate ku makubo enteekateeka eno yatandise gye buvuddeko era nga njagala mbe nga nkusomerako ebimu ku ebyo oba fines ezo ezikuweebwa bw'obanga okozesezza ate munnange obubi ekkubo osobole okumanya nti bwe mba nga nkoze bwe nti ne bwe nti abaffe akabi kali luddawa kakati bw'obanga osazeewo okubanga you're driving without a valid driving license or valid learner driving license gwe nno ojja kubanga owa engasi ya mitwalo 10 mirambirira eyasinze okubanga ekwata ku bannayuganda yeyokuba nti failure to comply with the prescribed speed limit in excess of 1 to 30 kilometers ojja kubanga osasula emitwalo 2 wabula nga ate gwe ayisa mu 30 kilometers ojja kubanga owa engasi ya mitwalo 6 wabula kino bakinyonyolanga bagamba nti mu bifo ebimu ewali traffic omungi oba ewali abantu abangi oba mu trading centers obungi olina okubanga speed yo ate tesukka 30 kilometers per hour naye ate bw'obanga oli osussizaamu gwe nno munnange ojja kugenda maaso n'okubanga ate okwatibwa so abagoba b'ebidduka ababusing obupande bw'oku nguudo ate nno munnange naawe ojja kubanga oweebwa fayini bino nno bikola bitya kakati waliwo enkola empya ya tekinologiya eya kamera eziri ku nguudo era nga zino zeziraba abazza emisango ku makubo abavuga obubi abavuga endiima abavugisa ekimama bw'otunuulira alipoota ya poliisi ku bumenyi bw'amateeka ezenga enokolayo ate emisango boolyawo egy'obubenje nga kino kifiiriddemu abantu bayitirivu nnyo ate no munnange n'abamu abavuddewo n'ebisago so nga ate abagoba bidduka basenga beemulugunya nga bagamba nti poliisi oba ne ministry y'ebyentambula beetaaga okubaako kye bakola kakati kino nno munnange kye basobola okuvaayo nakyo era nga fines sofa abagoba b'ebidduka abamu bazirozezzaako era nga gwe nannyini kidduka tugeze okiwadde omuntu omulala okubanga avuga ekidduka kyekyo bw'atuuka nazza emisango ku kkubo bajja kubanga ate bakuweereza
munango bubaka buno ku SMS naye nga ate wetaaga okuba nga clearing fines zino mu ssaawa 7 ate mu 2 okulaba nti motoka yo ate tekwatibwa weewaawo n'okuba nga otaataaganyizibwa mu ngeri emu oba endala. So nno abakulu oba abatwala ebidduka nga bino Fly Express nabo beemulugunya nti sofa miliyoni 8 ze zibabanjibwa ku fines zino ate no munange eri abagoba b'ebidduka ba Fly Express abazze aboolyawo bazza emisango ng'ate bagenda maaso n'okubanga bavuga abasaabaza nga nti ssente zino mpitirivu nnyo. So ng'ate n'abagoba ba taxi bagamba nti ssente z'okolawo ate no munnange oyinza okuwandiikanga nga zonna zonna ozimalidde ate mu fines. Weewaawo nga bamu bagamba nti kino kyakuleeta n'akalippagano k'ebidduka olw'ensonga nti emmotoka zitambula kasoobo bulala. Waliwo akavidiyo akali katambulira ku social media olunaku olw'eggulo nga kalaga abadde bakozesa oluguudo olumu nga bagenda maaso n'okuba nga batambulira ddala mu kasoobo mu mbeera y'okuba nti tebaweebwa fines oba tebakubibwa fines nga bagenda maaso n'okukozesa amakubo gano. Wabula leader of opposition mu parliament omukulu Joel Ssenyonyi yeye yategeezezza nti yamaze dda okuba nga awandiikira Ministry ya Works and Transport ebbaluwa okubanga ate bavaayo okunnyonnyola ku fines zino ezikubibwa abantu abaviolatinga amateeka ag'oku nguudo ngagamba nti munnange waliwo abakosebwa mu ngeri emu oba endala oba bagenda okubanga bakosebwa mu ngeri emu oba endala. So nno bano abakulu beetaaga okuvaayo ate bannyonnyole munnange enteekateeka eno. So nno bo abagoba ba taxi bagenze maaso n'okubanga ate balagulako bannaabwe nti munnange bw'obanga tolina nsimbi ebyokukozesa ekidduka ate nno byerabire. So nga bo bannayuganda abamu bagenze ku mikutu gye mugatta bantu okulaga okwemulugunya ate ku nsonga eno newankubadde nga abamu bawagira enteekateeka eno nga bagamba nti yakuzza empisa ku nguudo eri abakozesa ebidduka ate nno n'abo ate ababadde baviolating amateeka g'oku nguudo bajja kubanga bakangavulwa. Leader of opposition ye bwatu naye yagenze maaso nga bwe nkugambye nti yayogeddeko ku nsonga eno n'agamba nti waliwo ebifo ebimu awatali bukuumi bumala ng'omuntu bw'avuga ku speed entono ate ayinza okukolebwako obulabe nti waliwo abamu ababeera ne bupavers nga bw'alaba nga emmotoka etambula kasoobo ayinza ate okugikuba kapeva neeba nga ate akola obulumbaganyi oba ku bantu abakozesa emmotoka eyo. Ebyo nno bwe bito bwe bikyali ebyabagoba b'ebidduka. So buli muntu kimukakatako okubanga yeegendereza nga ali ku kkubo obutaviolatinga mateeka ga ku nguudo obutayita ku bitaala. So nga ate nno munnange era wakyaliwo abamu especially aba boda boda abakyagenda maaso n'okubanga baviolatinga amateeka ag'oku nguudo. Updates zaffe zibadde zikyagenda mu maaso naye njagala nsooka empummulemu mulimu amawulire gesibawadde bwe nnabanga nkomyewo nja kubanga ate mpitaayitamuko kwago nga mulimu n'ensonga y'abasomesa abali mu KDM abasomesa amasomo ga arts abagamba nti ensonga zaabwe tezikwatiddwa bulungi especially ensonga y'omusaala nti bo bafuna mutono so nga ate bannaabwe aba sciences bo omusaala bafuna mwitirivu. Ensonga bagamba nti waliwo gaapu eyo bakyekalakaasa ebikola babiteeka wansi okuva sabbiiti ewedde. Kasooka tuwumulemu katono nnyo. Mighty Drive ekyagenda maaso bwe tukomawo ate tugenda kubanga ate tweyongerayo butereevu.